Bannakibiina kya DP bakedde kukungaanira ku kitebe kyabwe ekitala mu tawuni kanso y'e Katabi okulonda abaana abakwatira bendera mu kalulu ka bonna omwaka ogujja. Bavuganyiza ku bifo ebyenjawulo okuli ekya mmeeya, kansala LC ey'okutaano, kansala w'abakadde ku disitulikiti, ow'abavubuka, ow'abakyala n'ebirala. Abavuganya akatiko k'ebyokulonda kabawadde omukisa gwa buli omu ddakiika okwogerako eri abalonzi okubasaba akalulu n'okwogera bye bagenda okukola. Bannakibiina mbakakasa nze bwe mumpa kaadi eri mu balonzi abo wabweru kyaggwa dda. Bassebo ne bannyabo nasomako ekimala okubakiikira obulungi. Ndi mukyala munnamateeka. Ekibiina kya DP twateesa tufune DP Sacco yalema. Nsaba bassebo ne bannyabo mundozeeko ekyo tukiteekewo mu mwaka gumu. Wabula abamu bapondoose olwokaano ne baluvaamu olw'obutasobola kwogera kumatiza balonzi mpozi n'abamu okuwangulwa. Yeggweredde nga Robert Mukasa era nga ye mukunzi wa DP e Katabi awangudde munne Lameka Kasujja. Ye Regina Nakanwagi awangudde Anet Najjita. Abadde kansala ku disitulikiti nga balala bawangudde kuliko Sulaiman Bosa atavuganyiziddwa. Abawangudde batadde omukono ku biwandiiko kakasa nga bwe batajja kuvuganya ku bwanna munigina. Beddeko ne Robert Mukasa n'ategeeza nti okuwangula aludde nga akikolerera. Ne basalawo ne balaba nga nze asaanidde okukwata bendera ngende mu kuvuganya okuddako 2021. Wabula ayambalidde mmeeya w'e Katabi Ronald Kalema olw'okuva mu kibiina kya DP nanti wali bakyayisa omuyaga gw'ebyobufuzi. Ekibiina ekyaffe ekya DP yakivuddemu n'agenda mu kibiina ekya NUP. Lwaki Kalema Ronald yadduka mu kibiina kyaffe ekya DP? Okusooka ekibiina kya DP bwe kyali kimuwa kaadi twasuubira nti agenda kukola mu nkola eyaffe ey'abannakibiina gye tukolamu ey'okuweereza mu mazima n'obwenkanya ky'ataakola. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.